Nze Yusuf Kinene, ndi film producer and the director. Nze nkulira oba ndi presenting aba producers ku lukiiko oba ku board etwala Uganda Federation of Movie Industries. Lunaku olwaleero tuli wano ku National Theatre mu lukiiko olw'okulaba nga tutwala petition mu Parliament okubeera nga waliwo ensonga zetusaba Deputy Speaker abeere nga assaako omulaka oba nga atunulamuko okubeera nga zitunyigiriza ffe nga ba filmmakers. Ensonga zino oba ensonga eno ewomeddwamu omutwe ab'ekibiina ekya Parliament ng'era nakyo kibiina kigatta ba filmmakers ba producers ku angles zonna ba makers ab'enjawulo nga waliwo ensonga ezeekanyiziddwa nti amazima fenga ku side ya film fraternity tetufiiriddwako oba tetuweereddwa nkizo. Twala ekyokulabirako nti ensonga nyingi ezize zibaawo nga gavumenti yatuwa etteeka lya copyright naye ng'ate te exercisinga buyinza kulaba nti etteeka eryo likola. So nga weeriri nga bw'olaba TV stations ziraga emirimu nga tegiri mateeka. Kye tuyita obutaba mu mateeka kwe kukwata fiimu y'omuntu nga takuwadde lukusa nga ye yagikola content eyo yamukola gwe n'otabaako ky'omusasula oba kukkaanya naye mu ngeri emu oba endala gwe n'ogukozesa omulimu ogwo for commercial use, gwe n'ogukozesa oggyemu ssente. Bw'eba TV yo gwe n'olaga basponsa ne bakuwa ssente naye ng'ate nnyini mulimu tomusasudde oba tomuwuliziganyizaako kuba kyonna kiva mu kukkaanya. So TV zaffe nyingi zikyakikola, emirundi mingi tuvuddeyo ne tukyogerako, ebitongole ebivunaanyizibwa ne bitukakasa tibigenda bikolako, bagenda kitereeza paka olwaleero emyaka gisusse ne 10 tebakitereeza. Y'ensonga lwaki tusazeewo tutwale okwemulugunya kwaffe mu Palamenti oba oliawo tunaawulirwa. Ensonga endala abantu bangi oba ba artists nga baweebwa obuyambi simbi nyingi ezifuluma naye tewaliwo ngabanya ntuufu. Ffe nga aba side ya film movie fraternity aziffe tetuli ba artists nojja osanga ng'abantu bafunye ssente nyingi ne bazeegabanya naye ng'ate naffe ensonga eno tubeera tukwatibwako kubanga ng'oggyeko side y'abayimbi ffe no mu film tuyina ebintu bingi nnyo oba abantu bangi mu mbeera betuwa emirimu seti ebaako abantu bangi naye ate ne weesanga nga tetufiiriddwako naye ensonga twagala abakulu bagitunulemu. Ensonga endala waliwo emikutu egyandibadde gituyamba okubeera nti tweyiya twetetenkanya tufuneko ssente ng'emikutu emigatta bantu nga bw'olaba omuntu asobola okuteekawo akalimu ke ku YouTube n'afunayo ssente, asobola okuyita ku Facebook n'atetenkanyizaako. Naye emikutu egimu nga Facebook in particular eriko envumbo mu ggwanga eryaffe tekkirizibwa. So nga ate ffe ba artists ogwo omukutu gwa makulu nnyo kubanga tugweyambisa okulanga, tugweyambisa okutuusa obubaka, ebintu byaffe ne biggulwa naye ate wano guliko envumbo. So ne tutunuuliranga oba oliawo tunyigirizibwa olw'okuba omukutu ogwo muggale ne data n'abeera nga wa ssente nnyingi nnyo. Omuntu okulaba obulabi fiimu yange nga kimwetaagisa kumpi okugula data wa 15,000. So nga eri fiimu y'omuzungu gy'agenda n'alaba agifunira ku kinene nnyo $5. Kakati baziza ku flash, atwala flash ne bamuteekako fiimu 20 ku $11 ne bwe ziba ssente kwegaba n'ateekako tafaayo. So tulabanga ensonga eyo twetaaga tugende mu Parliament ewa Deputy Speaker tumuwe petition yaffe y'ensonga lwaki tuli wano. Era mu ngeri y'emu nkubiriza ba filmmaker mwenna ensonga eno yaffe ffenna si yaga nti gundi yennyiniyo. Ensonga eno yaffe ffenna tukwatire wamu tugende tugigguse era tuseeko emikono tusayininga ekiwandiiko ekyo kubanga waliwo emikono egyetaagibwa. So ba members mwenna ba filmmakers oba ba stakeholders mwenna nga togamba nze siri wa kino kino ekiwandiiko tekiri about Parliament wabula kya filmmakers ffenna era ensonga ezituluma zitulumira wamu. N'olw'ensonga eyo nkubiriza gwe wenna ne bammemba b'enkulembera mu Uganda Federation of Movie Industry ne bakulembeze bannange mujje tusayininge ku kiwandiiko kino bwe banaaba batuzeemu nga batwetaaga ate naffe tubeere represented
tugende n'ebitongole ebyenjawulo bibeere represented kuba buli kitongole kina abantu abakiyitiramu oba abakirimu. So nze bwe mbeerayo ng'omuntu oba bwe tubaayo abakulembeze babiri kuva mu federation tuba tukiikiridde abantu bangi nnyo kibeera kikola amakulu. Mwebale nnyo mwebalire. Ya amanya nze mwanje Steven aka Kabanana nga tuli wano ku National Theatre olunaku olwaleero ng'ekituleese wano tujje tulina petition twagala okukola tugisindike ewa Deputy Speaker atuyambeko ku mbeera engeri tuyitamu okuba nti ffe tetufiirwako nga gavumenti tetwagadde kyenkanyi eyawudde nnyo ati ono eyawula ati eyawudde nnyo abaana mu byana nti tetugaana kuwa bibawa ne at least batuyambe naffe batuwenga tuyinza kiyita oba nti batwenkanyenkanye nti bawaddeko bali ne bano babawe ne bano sekita ya firimu mu Uganda tefiiriddwako yadde ate nga tuli bantu bangi tukoze emirimu mingi tukoledde ensene ebintu bingi nnyo tusomeseza abaana ebintu bingi mu firimu ebikwatagana ne film industry. So tunkola bana firimu bannanga abalala mujje tuleke nga tugende wa Deputy Speaker atuyambe ku bizibu ebisinga otuluma nga corporate tebana bagimala basooka batereeze bino ebirala mutusobola okufuna ekyokulya nga Bannayuganda. Ekisooka ojja kusanga TV ez'enjawulo nga zina content tali classified ng'omusajja aleeta firimu n'ateeka okwo is not classified n'okola firimu nga yo terinawo na space wanza giteeka nga aleeta eri n'ateekawo n'agamba no bw'omugamba please why n'agamba Bannayuganda bya bbeeyi naye ng'okakasa firimu ekoleddwa $10,000,000 esobola singa ya Uganda ekoleddwa $10,000,000 eze Uganda. So olw'okuba nti yagitawulinga 2,000 najja n'agiwa vijje n'agiteekamu eddoboozi n'ateeka ku TV yalabanga kiri kya layisi naye nga yona kikolebwa oluusi gavumenti yaffe nti etuyambe eyise petition yaffe TV zonna zibeere classified work ate n'ekirala nti kati yo tukozesa YouTube okulabika ng'oluusi tuyimirirawo naye ekyembi nti ojja kusanga data wa bbeeyi era abasajja abantu Bannayuganda basobola tuwagira nga balaba ku YouTube era bibalemerera. Kati tulina app ez'enjawulo nti osoogana mu app n'ojja firimu n'ogiraba naye era data alemererwa n'olaba ng'era tofunye nga gwe tofiiriddwako nga omukozi wa firimu ya Uganda oba noba nga talina Munnayuganda. So kindly beg government etuyambe ne Facebook egigule. Facebook yali etuyamba okulanga ebintu byaffe nolanga nga kiri cheap nolangirako abantu bajja n'ogamba bane mugende ku YouTube mulabe mukole mutyo kuba yali nnungi nnyo ne kati bagigala by now nti bataddeko nnyo ffe gundi ffe abafirimu tetulina busizo emirimu tugikola bulungi tutaddemu obulamu bwaffe bwonna tutandise okukula kuba ojja kusanga abaana yatandika okusomesa firimu kati bantu bakulu nazitandika mutu ndi myaka 14 ndi mu firimu naye sinalaba mu kyamakulu nnyo kyenfuna olw'ensonga nti gavumenti tetufuddeko nga ffe abaki abafirimu. So tusaba gavumenti tusaba speaker awulize emiranga gwaffe petition yaffe agiyiseewo enamutuukako tufune naffe obwenkanyi gavumenti fenna yaffe omuyimbi yiye era nebaza kuba nti bo babalabye naye naffe batulabe ne bali babawe naffe batuwe tube nga tutambulira wamu nga Bannayuganda. God bless you. Erinnya Ssesimba Taddeo okuva mu Wings Films Uganda nga ndi mu association ya Palwood. Nze njagala kwebaza olwa meeting eno ekyamazima nga ba filmmakers twetaagira ddala meeting bweziti okusobola okubanga ba filmmakers nga twerwanako okukola eddoboozi eryawamu okulaba nga ensi yonna oba gavumenti nga nayo esobola okutegeera nti naffe ba filmmakers gye tuli era tulina common goal. Meeting eno olunaku olwaleero gye tulimu era enaatera okuggwa twogedde ku nsonga ssemasonga ze twagala okulwanira awamu nga ba filmmakers okulaba nga ate tutandika okuganyulwa mu mirimu gyaffe. First of all ensonga esookedde ddala gye twogedde ku kintu ky'okulaba nga ama TV ge tulina e Uganda gasobola okuvaayo okujja ate okugula kuffe ba content creator. Nkugambye ndi producer ate ndi director okuva mu Wings Films Uganda naye ebbanga lyonna nkoze firimu zange ama TV ag'enjawulo tugatuukirira okugula content waffe tegagala kumugula olw'okubanga gesigulira ku content gwe ga piloting okuva mu nsi ez'enjawulo ate nga oyo content
tawagira oba aleeta culture ezitali zaffe wano. Osanga omwana waffe ziwaliwo omuzadde omu yali victim, omwana we yakola ebintu ebyekintu ekikulu ng'ate akyali mwana muto, okumubuuza bino ebintu obiyigirawa ng'agamba mami I've been watching movies on TV, nga firimu zaalaba imagine ze zimuleetedde okuyiga ebintu ebyenjawulo. Nze ntero nnyo okugamba abantu b'embeera nabo nti mu bulamu buno bwe tutambuliramu ekintu kyo omuntu kyalaba emirundi 2 oba emirundi 3 kimuleetera okuyiga, ate ekyo ekintu kyasigala ng'akola mu bwongo bwe kubanga kimutambuliramu. Engoye ze twambala saawa eno tuzambala kubanga tulabye culture z'abantu ab'enjawulo ku ma-TV. Osanga omuntu ng'atuumye omwana we Ina naye ng'amutuumye erinnya eryo lwakubanga alirabye ku TV. So ffe nga ba film makers bannayuganda balina omutima gwaffe ogw'eggwanga, tuvuddeyo tulwanirira ebyaffe. Akatale ka Uganda kaffe ba film makers ab'e Uganda tuwagala ku promotinga our culture. Naye tetusobola ku promotinga our culture nga space we tusobola okuteeka content waffe. Ate ba film ate wagendawo content okuva mu nsi endala ate nga zirina cultures ez'enjawulo. End of that tugenda kufundikira nga abantu baffe bayiga ebintu bye batalina kuyiga. Ensonga endala gye twogeddeko olunaku olwaleero twogedde gavumenti akasente keereeta mu industry mu sector kaffenna awamu kaleme kubeera nti kagenda ku bayimbi bokka, kaleme kubeera nti kagenda ku babiyiye ab'enjawulo, wabula tubeere ne support nga yaffenna eri equitable. Fenna nga ba film makers abayimbi buli muntu yenna ali mu art, sente bwe ziba zijje nga zigenda kutugasa so si kugasaako bannaffe bamu. Another point gye twogeddeko era nsonga ssemasonga gye tuli mu kulwanako okulaba nti gavumenti bwebeeso etuyambe ejjewo envumbo gye yateeka ku Facebook, kubanga Facebook one of the platform mwe tusobola okulangira nga ffe ba film makers ne tulanga emirimu gyaffe nti bannayo emirimu gyange jangu ogusange ku YouTube channel yange, jangu ogusange ku platform bweti, jangu ogusange ku From Mobile, jangu ogusange ku platforms ez'enjawulo tusobola kuzirangira ku Facebook. Naye kati bw'oba tuteereddewo ekkomo nga tetusobola kulanga bintu byaffe, olwo tulemeseza tulwana tukoowoola ba film makers mwenna gye muli luno lwoya lwa munyindo bw'ota lwejja wekka tewali wagenda teri yagenda kukaabirako nga gwe teweekaabidde. Nze nkubuulira vaayo nga film maker tulwanire wamu. Tulina petition egenda mu parliament, jangu tugisayiningeko, jangu tusayininge ku eno petition tusobole okubanga tulwanirira talents zaffe, tulwanirira ekyo ekyaffe, tuddizibwe ekyaffe. Buli muntu lwobeeraawo nga ekintu ekyo kyo tosobola kukitegeera muganda wange, at the end of the day ojja kubeera okaaba obwavu. Oyinza okuba leero ofuna akasente akatono mu firimu naye waliyo billions and billions eza ssente ezikulindiridde singa olwana olutalo olwo leero. Njagala okugamba nze Simba Tadeo okuva mu Wings Films Uganda, Palwood ye association mwentambulira, ate tugenda kusobola okulaba nga twerwanako okulaba nga tukomyawo ebyaffe. Kama abanjagalire. Nsanyuse nnyo okubalabako mwena abatulaba okusinziira yonna gye muli. Amanya nze Mugaya Faizo nga ndi muzanyi wa firimu mu Uganda, ate nziwandiika ate nziteekamu ne ssente. Tuli wano olunaku olwaleero ku National Theatre lwa nsonga ssemasonga, ensonga ziri 3 bingi nnyo naye bye tetugenda biddamu wabula kanjogereko ku lunaku olwaleero. Ensonga olwaleero tuli wano okuteekako ekiwandiiko ekigenda mu Parliament lwa nsonga 3 kuba tuyise yonna gye weetaagisa wansi eno naye amabaluwa gaffe galabika gasuulibwa mu busero kati eri gye gagenda gye tulinyidde waggulu kuba gano ge tubadde tuwandiika nga galina kutuuka eri naye bano balabika tebagasuula. Bwe tubakuba omugongo bwe tuti balabika bagasuula mu busero. Leero tuli wano lwa nsonga 3. Esooka ensonga twagala firimu eteri license tinga ya muzungu eve ku TV ya wano. Twagala tulabe ku kiwandiiko nga Lembo oba James Cameroon weyiwasa temugenda ku bipapula wano waliwo mujingire olupapula olutuufu tujja ddulaba okitegeere. Empapula ezo firimu ezo enzibe kuba ekintu kyonna ekitali mu mateeka kiba kibbe okitegeera. Twagala weziba kweziri nga ziri license bulungi nga gwali mu kulaga ku TV ya wano, TV yaffe oba naawe vijje ng'olina olupapula olukuwa olukusa okukola ey'ensonga. Ensonga ey'okubiri twagala akasente akajja eri baartist abaffe awo wennyini mu Uganda mwatandika ddi okubeeramu ebyana n'abaana kuba sente omuyisa billions 20 nga g'abantu ba artist o filmmaker si artist
bwemba temumanyi nti filmmaker artist jangu tukikunnyonnyole bw'oba tokitegeera bulungi naye nga ba filmmaker ba artist twagala sente ezizo ba bilioni 20 zibeere nga zitemebwa kyenkanyi nga bwe baziwadde manyi buli lwemuwulira artist ekisooka okubagira muyimbi abaffe ne filmmaker artist okitegeera mwakwata omuntu ogu mulinga radio nti ntwalira radio yange bagijjemu radio zonna ndekere mu channel emu ba filmmakers tuli ba artist nti wemba mutemye balina kufuna bilioni oba 3 ku milioni ya 20 ne ba filmmakers bafune bilioni zaabwe 3 wano mu covid mwatusubiza okutuwa tani nyane tufuna kilo 25 industry enamba n'omusolo no tugusasula kyewunyisa mulagawa kubente jota wabikuta ate oyagala ogikame ezensonga 2 eyandibadde ng'esembayo Facebook eriko ban mu Uganda kyewunyisa nyini ye yagituwa fi gogula data lumba ate ne bagibaninga kata bagibaninga ate nabo kwe bakozesa okulangira tusaba mu kiwandiko kino mulimu ensonga semasonga 3 tusaba mu kiwandiko kino ku Facebook bajjeko bani ng'omuntu kuba kwe tulangira okitegede kwe tulangira nze sina sente zigenda ku TV ate gye ndi mu kuba ate bampe platform era wano we nino kukozesa ku social media ndozi zange ze nino kuyitirako nga kuzo ninako Facebook ninako Twitter ninako TikTok n'endala okitegede mpulideko comment nti mu America bagala kubaninga TikTok omuntu avuddeyo abantu bangi bavuddeyo nti nze buli mwezi nfuna $1 million 3 nga temuna bagibaninga musooke mumpe mugenda kunsasula okutuusa lwe ndifuna omulimu abafa omulimu ogenda gufuna ddi omuntu asobola n'okutuulaawo kuba amanyi nti ogenda musasula nga buli mwezi kati nabo bakyafunyeemu obuzibu okugalawo TikTok eyo kati ne mu Uganda tusaba Facebook eveeko ban then telecommunication company namwe tubasaba nti we tuba tufunye platform wakati omuntu nze filimu zange nakaproducinga filimu zange 18 filimu ze featuring ziwera ne10 naye ndi awo bagamba nti ennaku enkomba butaaba okitegedde Landlord najja nangoba olw'emitwalo 18 nga omusajja azanya filimu emu ensi yonna nemumanya ate nga ne center zirina okitegeera kati namwe aba telecommunication company tubasaba nti omuntu abaguze nga agenda kumusasula okulaba filimu yange ku platform ona wenjitadde oba nsasula 12 mumutereko data mubeere n'engeri bwe mukibalansinga mumweyo busy 10 tezibasala banenga tuwagidde kampuni mwe nga tuwagidde mwagala tumale fukamira tukabe mukabi mazika tukole ki tweyo ki ate weneyo kyateri muzira mufu kati tukole ki tweyambule tweteke njegere mbulago kale zensonga zezo era tugenda kozesa guno omulanga atenze oba musiba oba mukuba waliwo abantu abalala bagenda otambuza kino tetugenda kiyimiriza inshallah nga Mungu ye mubezi waffe nkyogera kino ndi mu kisiibo okitegedde kuba kino kinkwatako mberenga nakafichalinga filimu eziwede 10 sirina wadde n'akagaali ate nazo zaali za mitwalo 2 kati okugula egaali ya milioni Uganda tuli kukibannange ne gaali sigirine ye milioni bweti era omuntu atambula okuva wandegeya najja mu kibuga kubigere filmmaker abakumanyi no seremu jambo bagwamu bago nenga abatu nga muwagizi wali akuwa senteze filimu aziraba nenga wezigenda tolabawo kati ensonga ezo 3 tugenda kwa social media naddala tusaba mujje ku Facebook bandi VPN manyi badnaye bani manyizo oluzungu luntawanya musiri musajja muzungu badde nkayise bandi naye nakyo era si kibi kati mujje ko ban then ne filimu zisensalingi bo filimu y'omuzungu nga James Cameron yakuwa rights ne baluwa no signinga then ne esente za bilioni obanga muwadde ba artist bilioni 20 tuzigabanye kyankanyi mu Uganda temubeeranga ko byana na baana social media ndozi zange mugenda kubeerako kungenda tekangako guwandika muwona buli social media jomanyi teka mumuga ya Faizo official kwengenda okulekanira lwaki wawe ni namanyi ate nagenda ku TV y'omuntu gwendi mukuba njasamireyo ngende geyo benganga muga ya Faizo gegange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abankumire mukama katonda weewaawo byebyo bye tubadde nabyo olunaku olwaleero ensonga oziwulidde ensonga z'amaanyi ensonga z'amakulu ddala era abakulu basazeewo wiiki 2 ezinaba ziyiseeko basobole okugenda ku paalamenti
balabe biki ekiddako ate era we kinaagaana era tulabe kiki ekinaaba kiddako. Ensonga nkulu nnyo weewaawo tula ku TV n'olaba ng'ebiri ku TV tebisanyusa kubanga olumu wobeera ku TV ng'olaba ebirabibwa abaana si bye basaanidde okulaba. Ndowooza ensonga eno wenaaba eteekeddwa mu nkola ndowooza kijja kuba kirungi nnyo. Ife nnyini ffe tulina okwagaza Uganda firimu ezaffe eza wano. Ffe tulina otandika ne okulaga firimu ezaffe tuzaagaza abantu buli kimu kitandikire wano eno. Tetujja kulaga z'abayindi ng'ezaffe tetuzilaga kubanga n'abayindi tebalaga zaffe, abafiripayini tebalaga zaffe balaga zaabwe. N'olwekyo nsaba TV eza wano nammwe mulage ebintu ebyaffe ebya wano. Kitandikire wano eno nga bwe bagamba Buy Uganda, Build Uganda. Sijja kwogera bingi byonna mwabyewuliridde, abakulu babyogedde. Ngenda kuba nkwerekereza akadde kaneno kenyini naye nga teweerabira tubeerawo wano eno show bagiyita Pal Cinema nange Joan Nsubi mba nkuleetera ebyenjawulo ebikwatagana mu firimu ezaffe eza wano ez'ebina Uganda. Olunaku olwaleero mbadde ku Uganda National Cultural Center oba giyite National Theatre. Byonna birabye ebibaddewo byonna mbikulaze era nga mbadde ne Lexo Ben Lexus era yabaddewo ye editor wange ate era yabadde ku kamera ate era nga ye producer wange. Ngenda beerekereza mbeere bulungi.